Biwoobe maziga meereere mbuuzi y'ekkomera bannange si nnyangu. Abantu bangi bafunira obuzibu mu makomera naddala mu makomera ga wano e Uganda era abantu bangi bakuteerako sitole y'ekkomera munnange toyooya kuddamu kuwagira gavumenti eno oba kubaako ky'oyinza giwolerezaako okusinziira ku ebyo byekola abantu baffe ku ebyo byetuusa ku bantu ku bannansi bikuleetera okutya bikuleetera okugamba ddala ddala gavumenti eno eragawa era eki kyezzaako. Ebibuuzo bingi naye ansa ntono naye tusuubira nti ansa tujja zifuna buli question ya buli kibuuzo one day one time ejja kutuuka ebeere lufumo bwe bagende mu maaso bakole bye bakola naye ate time ejja tuuka bannayuganda baveeyo bayogere amazima ekyatuuka e Syria na wano kijja tuukawo. Bino bye mulaba abantu bakaaba amaziga abantu babalumya abantu babakolako ebikola ebyefutwa abantu bakolako ebikola ebyefujjo abantu babayisizza amaziga n'embulumya obw'enjawulo luno lwonna lugenda kuba lufumo era tusuubira nti lujja kuva mu ggwanga lyaffe one day one time Uganda eno ejja kukyuka Uganda eno ejja kuba ey'enjawulo. Bino ebikola ebiri mu makomera eby'abantu baffe okubanga bayita mu mbeera eno one day one time bijja kufuuka lufumo. Robert Filimani Mugabe kati yanywe bannayuganda obwenkanya ababugwanidde yalaalidde eddembe ly'abannayuganda nga yeekukumye mu kubeera chairman wa kooti y'amagye. Mugabe bitagwe zukuka si gwe asoose okubeera mu ntebe gy'olimu. Tumwine yagirimu. Where is he? Where is Tumwine gwe Mugabe? Mbuuza gwe Tumwine aliwa? Where is Guti entebe yagirimu naye kyanga n'asiba buli muntu tawuliriza aliwa? Where is Guti? Jagwa ku kabenje ali ku ndiri apookya na lumbe lumutwala afa. Gwe Mugabe wekyanga ki? Wegulumiza ki gwe Mugabe? Gwe weyita wa kitalo ky'okusinga Tumwine? Kiki kye wali okoze mu nsi eno ekisinga ekya Tumwine? Where is Tumwine? Yefa twamuziika twaseka. People will laugh ng'ofudde gwe Mugabe ate you are going ogenda kubanga abantu abo Katonda abasasula. Gundi oyo Guti nga yali awo nga yekyanga nze bate simanyi nti ne Guti alwala. Ndi Guti ayinza okulwala ne bukyanga mulwadde. Guti yekyangira ng'awa oda Nzito Kamala yagwa kabenje nga tasobola kusituka tasobola muyi okusinzira ku information gye nnina. Kati gwe Mugabe gwani amye abantu eddembe lyabwe wetaaga okuwa abantu obwenkanya. Listen to people. Wuliriza abantu babakolimira abantu babateekako ebikolimo ebyolubeerera. Kyovola bamufa bubi kyovola bamufa ensi n'eseka. Okuma abantu obwenkanya kibi nnyo kubanga si gwe Katonda. Mugabe tta abaana b'abantu tebalina kye bakola tebalina kye bakola nsi eyo tebalina. Mukama waabo alinako obusungu olw'okubanga boogera ku ntebe ye. You must know ffe tetugenda kutunuulira Museveni tetugenda mmutunuulira tugenda kutunuulira mmwe abakutte eddembe lyaffe mu ngalo zammwe ne muli baalira era mmwe be tugenda okuwooninga okubalabula ku kabiga akaboolekera. Munnayuganda alaba akatambi kano gwe wenna nkakusindikidde olw'okutaasa bannaffe banaffe okwetaasa kuba lino ekkomera lyendimu ndirimu leero enkya gwalirimu. Message eno nkulu gy'oli we twogera ku bigambo bino abamu balowooza tulimba. Sazeewo nkole ekisoboka mbikuwe. Simanyi oba vidiyo egenda kutuukako nga nkyali munda oba egenda kutuukako nfulumye
oba egenda kutuukako bannemazza oba banzise kiri nti message mugifunye. Nzikiriza nti social media weeri kati mwetegerera ggwanga mwe tuli obubaka buno mbubasindikidde olw'okusevinga omulimu gw'abasirikale abanyumyako nange senga vidiyo eno eba efulumye bajja waayiriza abasirikale abo balowooze be bampadde essimu kwata vidiyo. Kamera gye nkozesezza eno yennene eweddeko omuliro nabuleese akali okukwata ke katono. Eno yennene kamera eno solo gyambalanga eppeesa nava nabo ebweru. Lwaki njagala nnyo kamera? Pulezidenti wange yaŋŋamba mu kulwanirira eddembe lyaffe kamera ye mmundu yange era kamera eno nagiyingizza. Kamera eno nagiyingizza nabuleeta bungi nnyo era n'omukulembeze nabumwanjulirako okwo tujja bweyambisa ku bikolobero ebitukolwako mu Safe House wa abasibe okubalimisa kano ke kanene kaweddeko omuliro kana akali okukwata ke katono. Teri musirikale ampadde essimu. Mwenna abagenda olaba akatambi kano abakolera ku pulizoni y'e Luzira abakolera ku pulizoni y'e Kitalya mwenna teri musirikale ampadde essimu. Muno obuntu bwe buyingidde era njagala mbalage era nabagamba munjaza bubi munkebera buli wamu ne mbagamba senga information efuluma ogwamwe mugukoze tewali kye mwazudde. Nze kino kye nakoze. Kamera gye nkozesezza mugiraba kano ke kanene kaweddeko omuliro ako ke katini sobola okambalanga eppeesa n'okwata osobola okakweka mu kitambaala osobola okukola ki ate nga bingi tukyabikola. Wano wentandikidde ekisooka human rights mu nsonga z'esoosowaza 5 mu nsonga z'esoosowaza 5 mulimu munnayuganda okubeera omulamu tekiriiko musibe oba atali musibe. Wano wembuuliza human rights nembuuza ekitongole judicial ekitongole ekitwala abalamuzi mu ggwanga Uganda Law Society ab'amateeka emmere gye baliisa abasibe yeeno. Tetuganya abalamuzi musindika abasibe mu makomera mulondoola ku mmere eriibwa. Kano ke kawunga yeeno buloka bagikuwa ssaawa 3 nga teriiko nva. Enva ze zino oziraba yeeno emmere eriibwa ezo zenva eziriibwa abasibe. Ano ke kawunga ke tulya mu busibe. Nkoze vidiyo eno njagala kulaga munnayuganda embeera gye tulimu ddala. Human rights mulondoola ku mmere gye batuwa mu makomera gye bawa abasibe. Lwe mulangiridde nti mujjolambula abasibe lwe bafumba emmere ennungi. Eno mbeera gye tulimu ensula embi. Akawunga baddira omusooli n'ebikongoliro ne babikubira wamu. Yene emmere gye tuli akawunga omusibe kaalya ke kano. Nalaba omukulu wa pulizoni agenda ku TVNC yonna alaganga abasibe we balya ku dayati endala we bakyusa. Yene emmere eriibwa mu makomera. Ogirabye? Nsazeewo mbalage emmere eno. Era omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu waliwo embeera gye nsanze mu makomera. Abasibe babakaka okukkiriza emisango. Abasibe baneeno bonna amazima we baba bakkiriza emisango nsaba omukulembeze wange obasonyiwe. Nsaba obasonyiwe. Kubanga olaba omuntu abeera wabweru ng'alya emmere ennungi ayambala bulungi alina famire ye n'akeera ku makya n'akulyamu olukwe nga bano bakagabo ne bakulyamu olukwe olwo omuntu alidde emmere n'emyaka 4. Njagala kutegeeza omukulembeze wange Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu abasibe abakkiriza emisango we banaaba bagikkiriza kuba kye nasanze mu kkomera wano babeetayirirako buli kiseera. Mawanda yeetayiridde kubasaanya baani. We baba bakkiriza emisango manya
mibiri gye gikkiriza kutendewalirwa naye si mitima. Bafukamiza muntu naye omutima tegufukamidde. Omukulembeze wange n'aba musanyufu nnyo ng'abantu baneeno tebabooleddwa. Embeera gye nsanze mu kkomera mbi nga w'okiwulira. Saayagadde ginnyonnyola n'enfuba nyingize kamera nkwate obuvidiyo buno. Era mukimanye bannayuganda mweyongere okubanja bannammwe abali mu makomera. Embeera gye balimu yeeno. Tunuulira omuntu okulya emmere bweti n'ebijanjaalo bwe biti. Ate leero bafumbye bikwafu biibyo supu gwe bagaba emyaka enanga byalya. Ate leero batumye n'emboga. Leero tebataddeemu mboga, batera teekamu biboga birambalamba. Wenkwatidde akatambi kano. Ngenda kuva wano nkulage we basula. Wo wagenda bawazibuzibumu abalapi gye bali iki kizibu okwatirayo gye basula. Nekye n'abankutte kyekyo. Bangambye ennaku z'omwezi nga 12 omwezi ogw'ekkumi abasibe balowooza gavumenti eno okubakyalirako. Omuli Balamu balowooza kuba babagambye formation. Embeera mu makomera mbi ddala. W'olwala bakuba seefu yekka. Ate naye wa bulumi. Abantu bali wano abaagala olongoosebwa, abaagala okukeberebwa. Abantu bali wano eno ennaku 180 ezirangibwa mu ssemateeka wa Uganda gy'emyezi 6 omuntu ng'afunye obujulizi obumulumikako ogwo omusango gwaliko gy'ayitawo dda. Kooti teziyita bantu, Mubende High Court, Mukono High Court temuyita bantu. Isimba faamu mulimisa abaana b'abendi mpaka okufa. Olunaku lw'eggulo Mawanda Honorable yampise ne Saanya eggulo wano wendi eruzira. Yampise ng'era atugamba nti Balamu ssaawa yonna agenda kujja ayogereko ne baani ne Basaanya beetegekere pardoni ey'omukulembeze. Wano wembuuliza President Museveni Sebo, General Museveni. Pardoni ogigaba. Naye pardoni ng'ekola kwabo abafamile yammwe, ng'ekola kwabo bamawanda ababba obuwumbi obwandiyambye bannayuganda. Pardoni ng'ekola kwabo ab'amanya abajaasi oluusi be mwatuma ku mission ez'okutta abannayuganda bemuwa pardoni. Kasujja yakola ku ddwaliro. Kasujja oligoba abasibe obagoba mu ddwaliro. Kataate deputy Kayero OC atwala Makishoni Beruzira abasibe babonaabona. Omulanga gwange ngukubidde bannayuganda nze nsazeewo mbeere omutango. Saawa zino tusuubira Balamu okujja mu makomero okukkiririza abaana ba Nuupu emisango basonyiyibwe. Sawa. Nze mpulidde wiso twanguye tuve wano eno tugenda linda mpulidde wiso. Ebimu bye bino bye njagala okubalaga gwe wenna agenda olaba akatambi kano. Twagala tufiibweko. Tetuganye omuntu oli eyo toweetaaga musibe. Kituufu mulimu muno abasibe abaakola emisango nga baagikkiriza. Kyokka waaveeri ng'amaze okukola omusango oba gwa butemu oba gwaki. Wano yaweebwa obwa ward leader, yaweebwa obwa block leader, chairman Boma. Ate omuntu oyo omutemu n'atulugunya ffe. Abasibe bali wano beetaaga ogendako mu kkooti bamanye okunoonyereza kufu okutandikira mu ba CID. Abaana b'abendi bali mu makomera wano nga mu butuufu emisango egibasibisa gyandiwedde n'abachairman. Ne chairman we Uganda kati yasigala sayininga ku ndagaano ya ttaka. Abantu babonaabona. Omusango ogusinga wano eno gwe sseba agamba mbu bino bya bufuzi bisibye era togenda biyingirira. Olemeredde okwetaasa lwe kiri kutuukako l'olimanya. Wano tewali babufuzi mbu be basinga mu makomera abasinga defilement. Eddwaliro erikebera defilement liri Ntebe wokka. Basibye abasajja wano ogwa defilement abaana b'abendi abato bali wano. Naye nga tebamala kunoonyereza omuntu oyo gwe yeegatta naye atya ye yamukozesa.
wabula bakugera olina omulimu baagala okukujja mu woofiisi baagala okutwala ebibanja byo ebyobugagga byo amataka go oli n'agenda n'atendeka akaana n'akagamba oyo omulaba oyo Saamu wajja wano tugenda gamba kutte saagala dde wano n'akaana nako olw'okutya ti Saamu yankutte nga gwe basindika mu makomera ng'oluma akawunga kano nsawo ku nsawo nerengera we kafaanana muno bakubamu eddagala tuleme kolaki tuleme kusituka mbubaziiza bisiyaga kati wotuuka ekiseera omubiri gwo gumanyira eddagala eriri muno n'oba nga terikyakolako era ng'osobola okufuna fiiringi ebisiyaga biri mu makomera bipolomootingibwa abakulu mu makomera babimanyi nti ebisiyaga mu ebiri tusula bubi abaana balwadde obuwago tuli mu makomera bannaye tusaba ddembe lyaffe Jeno Museveni kyekiseera we bubanga omusango gwali ku bakadde baffe fe abazzukulu tetulina musango otumalidde mu makomera lwe kiri kutuukako lw'olimanya wano tewali baabufuzi mbu be basinga mu makomera abasinga defilement eddwaliro erikebera defilement liri Ntebe wokka basibye abasajja wano ogwa defilement abaana b'abendi abato bali wano naye nga tebamala kunoonyereza omuntu oyo gwe yeegatta naye atya ye yamukozesa wabula bakugera olina omulimu baagala okukujja mu woofiisi baagala okutwala ebibanja byo ebyobugagga byo amataka go oli n'agenda n'atendeka akaana n'akagamba oyo omulaba oyo Saamu wajja wano tugenda gamba kutte saagala dde wano n'akaana nako olw'okutya ti Saamu yankutte nga gwe basindika mu makomera ng'oluma akawunga kano nsawo ku nsawo nerengera we kafaanana muno bakubamu eddagala tuleme kolaki tuleme kusituka mbubaziiza bisiyaga kati wotuuka ekiseera omubiri gwo gumanyira eddagala eriri muno n'oba nga terikyakolako era ng'osobola okufuna fiiringi ebisiyaga biri mu makomera bipolomootingibwa abakulu mu makomera babimanyi nti ebisiyaga mu ebiri tusula bubi abaana balwadde obuwago tuli mu makomera bannaye tusaba ddembe lyaffe Jeno Museveni kyekiseera we bubanga omusango gwali ku bakadde baffe fe abazzukulu tetulina musango otumalidde mu makomera abavubuka abaalina ebirooto bifudde tuli mu makomera my god video nyingi zengenda okuta senga ziba zibatuuseeko temufaayo ku kyekinantuukako senga mugirabye kiri nti mutegedde kigenda okutuuka okuba abaganda balugera kijja omanyi kinyaga bitono people power our power amaanyi kwe kwegatta tufune eddoboozi eryawamu